Kwaniriza mu mawulire gaffe ag'Omunnyo live nkwebaza okwekumira ku Salt TV ne gy'otusizaako engalo olunaku olwaleero na Bwire Fede ngenda kusoma ate Rosette Karungi agenda kuba akozesa bubonero eri bannaffe abalina okusoomoozebwa mu nsonga ey'okuwulira. Tugenda kubanga tutandika Omunnyo live n'amawulire agatali malungi. Wano mu kibuga Kampala mu kisenyi awo waliwo ekizimbe eky'omugagga Haruna Ssentongo ng'ono muganda wa Hamis Kiggundu kigudde ne kikuba abantu okukakkana nga waliwo abavuddewo n'ebisago so nga ate abalala balusuddemu obulamu. Ebintu ebiwerako byononeddwa wabula katukulu agenga we bibadde. Ekizimbe ekibadde kikyazimbibwa kigudde mu kisenyi mu Kampala. Abantu 10 ne bakifiiramu nga tebanamanyika. Ekizimbe kya Haruna Ssentongo muganda w'omugagga Hamis Kiggundu era naye alina ebizimbe okumpi awo. Kibadde kyakatuuka ku myaliro 5 era abaakafa tebanamanyika nga bakyali mu kulwanagana okubajjayo. Kisenyi emanyiddwa nnyo okubaamu abantu abangi nga basangiddwa bakola okumpi n'ekizimbe kino. Nyini kizimbe Haruna Ssentongo naye abaddewo era addusiddwa mu ddwaliro ng'akubiddwa ebifunfugu. Abavubuka bekozeemu omulimu ne babaako bye bataasa ng'enkuba ebaggwereddeko wano era eno etonye mu biseera eby'amalya g'ekyemisana ku bataasiibye. Tukola netula ekintu nga kibwatuka tugenza okuvayo okutuuka mu luguudo nga kalina neegudde eje esitule ku bizimbe bino byonna kigenda kufe bakesisiye. Ebisinga ku ggulire lino tujja kwongera okubibawa mu mawulire gaffe nga bino biguddewo nga wakayita Sabbiiti mbale ng'ekizimbe kigudde ekitebi mu Lubaga. Byekyambadde Lawrence, Salt TV, Omunnyo. Twongera okusaasira abafamire z'abagenzi awamu n'abasuubuzi okutwaliza awamu mu Kampala ne mu Kisenyi okubanga baguddemu ekyekanga ekyo. Bwe tuvaayo tugenda kubanga tudda ku ttaka ettukuvu erya Canaan Land. Olunaku olwaleero waliwo abakkiriza abatuuseeyo oba oliawo n'essuubi ery'okukkirizibwa okuyingira wabula abakuumaddembe tebabaganyizza. Eno ye Sande ebadde esoose mu kusaba n'okusiiba okugenda okumalira ddala omwezi omulamba wabula omusumba Rosias Bugingo asiimye buli ssekinnoomu okubanga yeewaayo okusaba wonna waba asinziiridde. Olwaleero buli w'obadde oyita ng'abantu bali ku mikutu egya Salt Media beegase ku ttendo mu kusaba ku Canaan Land. Era nze Sande sitambula kubanga manyi nti bwe mba ntambudde nja kufiirwa ki enjiri mbeera wano ku Sande sivaawo. Nwemba sigenze ku Canaan nga ndi waneeno Katonda aba asobola okukola ki okunkolera. Abakkiriza betusanze mu bitundu eby'enjawulo batutegeezezza nti enjiri bagifuna bulungi era olunaku lwa Sande bakeera kwetegeka ne bambalako bulungi nga bwe baalambikibwa ne beetaba mu kusaba. Enjiri ngifuna bulungi era nsanyukira nnyo enjiri ya pasita enkozeemu omulimu kubanga wanatandika n'obusente butini naye kati okulaba nga ninako bino ebintu mu dduuka ebadde enjiri ya pasita era mmanyi nti waliwo Katonda gy'antwala. Ku poliisi y'omu Kimwanyi mu Katanga nabo mwattu tebasubwa nga batumbudde ettendo ne ligenda mu maaso. Wa ku Canaan Land waliwo abakkiriza abakedde okweyiwa ku ttaka lino ng'ennyonta y'okusaba ebaluma wabula ebyembi tebakkiriziddwa olw'ensonga nti amakanisa gakyali maggale. Nvudde mu Bende. Nina ebizibu byange ssebo ebibadde bindeese okusisinkana musumba okubimubunyonyora. Yesebo yensonga entambuziza. Omusumba Rosias Bugingo asinzidde ku ttaka ettukuvu ery'e Canaan n'ayanjula enteekateeka y'okusonda ssente za satellite okuwagira emirimu gya Salt Media kwe bayisa enjiri mu kiseera kino. Bw'obanga ogenda kuwayo ssente, ojja kubeera ng'okola ki? Ogenda kukola 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 ki? Ogenda ku
twetaaga dola emitwalo 7 twazibalidde ku rate ya 13,600 ne tujjamu milioni 2.5 n'emitwalo milioni 2.5 dola emitwalo 7 nga tuzibalidde ku 3,600 mwavuddemu milioni 2.5 tulinako dola 15,400. Omusumba Bujingo awadde akawunti mu banka abakkiriza ku bagenda okuyita nga basonda ssente wabula abatasobola kugenda mu banka bakuzireeta ku kitebe kya Salt Media okuva ku lunaku olwa Mande okutuuka ku lunaku olw'Omukaaga. Tugenda kukola enkola bweti gwagamba nti njagala kuleetayo ssente zange ku kyaki tewabeera waggule nolwekyo tugenda kuzirecevingira ku Salt Media. Atagenze mu banka ku Salt Media waliwo abawala 2 bagenda kukola Monday to Saturday. Omwana omu ayitibwa Gillian abeera assistant administrator wa Salt Media group of companies. Omwana owokubiri ayitibwa Babiri mumumanyi secretary wange wa house of prayer. Bombi babeerayo ku Salt Media bagenda kubanga bazikwata okuva ku makya ku ssaawa 12 osobola okuzidropinga n'odduka ogenda okole. Kampeyini eno yakukoma mu nnaku 14 era omusumba Bujingo asabidde omukisa ne yeebaza abakkiriza bonna abawaddeyo akadde ne beegatta mu kusaba kuno. Akawunti yaffe mu Centenary Bank eri mu mannya ga House of Prayer Ministries International eri akawunti namba 31 0.3 600 6 bw'oba yagala tuwa mu dola akawunti House of Prayer Ministries International era nga gemanya gaayo eri mu Absa Bank eri akawunti namba 600 479 341 ensembyayo 0 nga tulinawo entandikwa ya dola 15,400 ababadde beetaaga emitwalo 7 egya dola nolwekyo twetaaga emitwalo 6,416. Bibadde ku ttaka ettukuvu eri Kanani mu kisiibo eky'ennaku 30 byatumwebaze Godfrey, Salt TV, Omunnyo. Weewaawo tweyongerayo n'Omunnyo live. Mu biseera eby'omuggalo gavumenti yateekawo emitwalo 10 okuyambako buli munnayuganda afuna ensimbi entono oba muyita omuwejjere. Kakati Minisita Lukia Nakadama asitukidde mu bakulembeze mu bitundu by'Eyiganga abasalawo okubulankanya n'okwezza ensimbi zino. Yeeyongedde okuwuniikirira bwe bakubya akakiiko aba bodaboda ne bamutegeezanga abamu ku babawandiikanga bwe baba bajjangamu akasente oba bwe basuubizanga okubawako ekitundu ky'ensimbi olwo ne balyoka bakuteeka ku lukalala. Ababulankanya ssente za Ssaabaminisita Nabbanja Eyiganga obudde bubaweddeko Minisita Lukia Nakadama bw'abasitukiddemu ng'agamba nti baalina kuyamba abantu abakosebwa omuggalo si kubabba. The city and town clerks will be taxed to account for any anomalies that will be found. Otubanga tulina abantu ayenga abantu abafuna ssente edo tubali mu kategori eno then abantu bano baida kola ki baida tukobera lwaki town clerk mwene yena yafuna ku ssente. Atuukidde ku yafeesi za Iganga Municipality omumyuka wa Ssaabaminisita owookusatu nakkaanyaamu olw'emivuyo egyetobeka mu nteekateeka eno. Eri abankubi yena bayira olwaido ati ngoyagane amaka malala nga gali kufuna miliyoni. Ekitegeeza nti ole baba yawandiisa mwene, yawandiisa maama, yawandiisa omutabani, yawandiisa namuwala, yawandiisa omuvubuka, yawandiisa daada, yawandiisa senga, anko bona bakola ki? Mu lukiiko mwetabyemu n'abakulu abawandiika abafuna ssente bannyonnyole. Minisita Nakadama agamba nti nga gavumenti yasazeewo okunoonyereza ku bubbi obwali mu nteekateeka y'okugabira abantu emitwalo 10 mu bibuga ne municipality era abeewandiisa ne batafuna basabiddwa bagende ewa town clerk Eyiganga. Nti mwe abatafuna ssente nga mwali registered
ng'era ebintu byemwe byali ng'ekyakulobera okufuna ssente obuzibu bwava ku bintu bye biwandiiko nga ddagamuntu n'eyisimu vaayo oide wa town clerk ayongera okwekenneenya essente d'abantu abo diriyo libe nga lifunibwa. Town Clerk Kisubi Ayub agamba bawaako abantu 5345 naye nga beewandiisa bangi ng'agamba aba bodaboda basoba mu kakaaga. Nti bwe twakwa abantu okuregisteringa twaregisteringa miliyoni twaregisteringa abantu kanga 7 aye olukwalinamu abantu nti toto yaffe y'abantu abaali basaboza okuleeta 5345 kyatuleetera nti abantu abandi 2000 okujja mu maiso ati basobola ki okufuna ssente. Ababodaboda bagamba abawandiika babakola mu ssente mpitirivu kasita wabasuubizanga okubawaako ku ssente. Kyezira wa boda yafuna ssente essente beena abayidirizanga era n'imesage eyidindidde alinga enkute ng'eradda nti ssente nga tiddiba ssente era ndozirawo osobola kubifuna. Abantu abatulimba essente danaabanja ati balituwa ssente dabando batulimba bayaye kuba enamba yange eyeyatero nakamala naye emyaka gati 22 okuva lwe bagiwandiisa ne banko batinze zeena eri yange teriregamagana na kaadi yange awe namaniranga bafere. Basabye minisita akube ku ssimu zaabo bye bagamba nti be baaweebwa ssente okuzuula amazima. Abasobola minisita atukubire ekindi akyekinga enkalala dino edajja ku disitulikiti baide nga buli ku stage nti luno lwava ku stage gundi kubone ba members abo ba tulimu. Ifa ababoda mpera ano tusaba kwa minisita aje ka ngaba no ku stage eno tulimu babali abafuna. Kintu James omukuba wabula gavumenti ku mbeera z'abantu agamba nti bakozesa enkalala ze bafuna okuzuula amazima. Singa gavumenti evaayo nedda mu bantu abo wansi era edda kusobola okulondola n'abantu abaali mu kwenigira obutatuusa ssente da gavumenti ku bantu abo wansi era nga bwekyali eggulu nti abantu ab'eggulu baavaayo bakoba nti ifumukulu olwo yatutumwiddi. Bikusakiddwa Wandulo Bone, Crosso TV, Omunnyo. Sente za mama nabbanja awo we zituuse ate mu bitundu bya Zirobwe omwami ayitibwa Lugambwa Kibwetere bw'ati agamba nti kitaawe ye Yozefu Kibwetere kati omugenzi akwatiddwa oluvannyuma lw'abatuze okumusongamu okuziikanga abantu nga balamu. Abatuze bakozeemu omulimu ne balambula amatwale ge okukakkana nga bye basanzeeyo bibakubye entiisa. Basanzeeyo enfudu, emiyaayu gye basanze n'omwana omulamu ow'emyaka 10 n'entaana ebadde esimiddwa nga kiteeberezebwa nti mwabadde agenda okuziikibwa. Okusatira kweyongedde e Luwero bwe walabiseewo mutabani wa Joseph Kibwetere eyaziika abantu e Kanungu ng'ono ye Lugambwa Juvenile Kibwetere asima entaana n'aziikamu abantu nga balamu. Ebikomera bya Kibwetere ebisoba mu 5 bibakanze kuba takkirizayo muntu yenna kumanya byakolerayo. Abatuuze beewaggudde nga bagamba Kibwetere omuto tajja kuba kinako kwe kuyingira ne basangayo enfudu ezakula ne ziwola, emiyaayu, omwana omuwala ng'azingiddwa ng'omulambo n'entaana esimiddwa. Ekirambula ekisangibwa mu ggombolola y'e Zirobwe Luwero District we wali entiisa ya Kibwetere Lugambwa era nga babadde tebamanyi kyakolerawo. Mu kisenge ekijjudde entiisa tusanzeeyo omwana ow'obuwala ng'ateeberezebwa okuba mu myaka 10 era ono abadde yekka nga kiteeberezebwa yawambibwa nga poliisi ekutte Winnie Lugambwa nnyina w'omwana ono. Emiyaayu gye giwa obukuumi mu kifo kino era bakira gyetala nga giraga obukambwe nga bwe gibuuka okuva mu kifo ekimu okudda mu kirala. Nalinga wano nga mpulira munda omwana ng'akaaba nti ayi Ruhanga wanje nenga era ekiro bipuusi bivaayo ne bijja wano ewaffe tugoba bigoba ekiro. Ne bidduka era we bidduka birinnyo okwo ne biyingiramu. Emabega w'ekikomera kino gye tusanze entaana eyakasimwa etabadde mbikkeko nga kigambibwa nti ebadde yakuziikamu omwana oli gwe tulabye era Kibwetere akkiriza nti abadde agenda kumuziika nga mulamu.
agambye omwana ono ali mukoma singa afa sawa yonna ajja kubagamba bugambi nti omwana afudde. Tulambudde ebikomere ebiwerako byonna nga bya Kibwetere wabula nga n'abatuuze tebamanyi bikolebwayo nga birimu emmotoka ziri ez'abaakolamu nga babadde bafumbyewo n'emmere. Bazimba ekifo ekisanyukirwamu ewa Bitungulu wabula n'abaawano babadde tebamanyi bibadde bikolebwayo nga batuuze balumiriza nti waliwo agannya Kibwetere omuto ge yasimayo era omu ku bakyala be abaddewo ne yeekeka. Nze bwe natuuka wano n'angamba abatuuze boogedde ku mbeera eno gye bagamba nti basattiza nga babadde nabo okumala ebbanga. Twafuna omutuuze ku kitundu akola ebintu eby'entiisa naffe abatuuze tuli beeraliikirivu nnyo lw'embeera eriwo. Tufunira okweraliikirira ku kyalo kuno tulinako abantu baffe bafa mu ngeri gye tutategeera. Tugenza okwaza ebiyumba bye azimba ebiyumba mu kitundu kino ero seene yange n'endala eri ku muliraana ayinamu ebiyumba 5 netabimala abizimba ne bibako we bikoma ate ng'ekyokubiri takkirizaamu bantu bw'aba azimba. Abatuuze basaba Kibwetere akwatibwe tazzibwa zirobwe bamugobye olw'effujjo lye. Gavumenti etuyambe nsaba omuntu ono baleme kumukutukomezaawo mu kitundu. Twogedde ne musajja mukulu ono Lugambwa Juvenile Kibwetere n'akakasa nti kituufu yasimye entaana aziike omwana kuba abadde takyalina ssuubi nti anaalama. Ate bwe nateekamu n'okulwala COVID abantu bannyala siinawo mukwano. Agambye omwana ono ali mukoma singa afa sawa yonna ajja kubagamba bugambi nti omwana afudde. Kusima entaana naye nga n'amaze n'agambye omusajja yaginsimye ne mugamba lwaki mwana gwenina ali mukoma sawa yonna ajja kufa. Ono abadde atamatama mu byayogera akakasizza nti ddala mutabani wa Joseph Kibwetere yayokya abantu e Kannungu buli omu ne yeesega. Joseph Kibwetere oli mwana akumeka oli second born. Ssentebe w'eggombolola y'Ezirobwe Okirol Spirito ayogedde ku mbeera eno n'agamba nti poliisi esaana ebawa olukusa okweyongera okwetegereza ebiri mu bikomera bya Kibwetere. Naye gonna tegaggwa galimu ebinnya biwanvu yeetegekera ki kati waliwo omusenyu gwe tulabye mu kiyumba wali gunookako ensowera era twagala poliisi ejje etuukewo tusobole okukebera ku musenyu ogwo kye kiri wansi. Muyinza okuba nga liwo abantu ate obeeraliikirivu bwe tulina bwe buno kubanga mu kitundu kyekikyusa ekyalo bakiyita wanfuufu waliwo omwami naye teyakkirizanga abantu kuyingira mu maka ge ngono era wabadde takkiriza naye bagenda okutuuka mu maka g'omwami oyo ng'ensawo z'amagumba g'abantu eziri awo mpitirivu. Wabula ye maama w'omwana abadde yasuulibwa mu kiyumba kiri nga mukyala wa Lugambwa ng'ono ye Winnie Lugambwa agamba nti ebyokusimira omwana w'entaana abadde tabimanyi. Entaana n'okuzimanya zitawedde zimanyi n'ataana banaye omusajja omukazi olinza okukkiriza omwana ono omuziika ali mulamu oli mukazi mwana bulijjo gy'asula twateekawo ebivaliso n'agyonoona neekola ki neekula n'agifukira n'agipamira n'injoza yonna neekola ki neekola yakaweza ebivaliso 2. Bombiriri poliisi ebakutte. Byakawoya Samuel, Soroti TV, Omunnyo. Ebya Kibwetere nga tubitadde ebbali ensimbi z'emyooga gavumenti eziteekawo okuyambako bannayuganda okwejja mu bwavu. Olunaku olwaleero minisita wa Kampala n'emiriraano Hajjat Minsa Kabanda asiibye ku kitebe ekya divisioni y'e Lubaga nga asomesa abantu enteekateeka oba engeri y'okozesaamu ensimbi zino beegaggawaze. Ono abasabye okwettanira ensimbi zino wabula ye minisita Haruna Kasolo wa microfinance n'asaba bannakampala ne bannayuganda okutwaliza awamu okwesonyiwa ebigambo ebiva mu bannabyabufuzi ku nsonga y'emyooga. Enteekateeka y'okulaakulanya abantu mu Kampala ab'enfuna etali y'amaanyi bejja mu bwavu eyongeddwamu amaanyi nga bayita mu kubojjiwazza bwe bagenda okukola. Minisita wa Kampala n'emiriraano Hajjat Minsa Kabanda asiibye ku kitebe kya Lubaga divisioni era asabye bannakampala okwettanira enkulaakulana. Mukole nnyo musomese abantu
programs za government zonna baberenga muzimanya ebintu bizze kati nga bagedde ku parish models nazo zaze kulaakulanya abantu naye gojja kutuula wako ogambe owange sina kyemmanyi siba tebijja kunkwatako simanyi kyengenda kukola oba parish models nga naye zekulaakulanya nayo gikole ki nayo gibeeremu. Minsa Kabanda nyikiza okuwa ssente abakozi abatannazifuna. Abatannaba kufuna ssente muluwa naye nga mwaregisteringa kati abo nja kubasaba mulabo omwami ono tusobole okulaba lwaki temwafuna ssente. Ebizibu nga Deputy Mayor bwabyogedde naffe gye tuzze tujja tulabyemu empewo mu bintu ebimu era y'ensonga lwaki tuyimuka tujje ate situina gwe tugenda kuwa ssente nga tali ku akawunti. Minisita wa Microfinance Haruna Kasolo ewayisiddwa ssente zino asabye abantu okwesonyiwa ebiva mu bannabyabufuzi naddala ku nkola za gavumenti ze bavunza ate nga bo bazikozesa. Kubanga ssente zisasula ebibiina bino tuzirina naye RCC kuba yakulyamu task force y'emyogo egya wano yakwatagana ne commercial officer n'abakugu abalala ne balaba nti eno sako ntuufu oba si nki mama nze ndi wakyali bye Kampala mbitya bayinza okumpisa kufu kakati RCC yalina okutuwandiikira. Kasolo ayongeddeko nti ekisinze okwavuwaza bannakampala bwe bulimba obuva mu bannabyabufuzi abali ku musaala gwa gavumenti ate nga nsimbi zammwe wa musolo. Kukwewola Mukama Katonda abakkeko baleme kubeera bayaaye kubanga osanga chairman n'omuwanika kasente kasitazijja bye batwala engege ewaka awo bwe tugenda okubeerako era chairman bwe tunaamusanga ssente azirye yekka nga tumusiba. Abantu ab'enjawulo abatandikawo ssaka babaddewo kwe kuli abaliko obulemu abasiimiddwa ak'ensusso okukozesa obulungi ensimbi zino. Okusinziira ku musomo gw'empulidde tubadde basanyufu nnyo naye mu sako yaffe gye twekolera tukola era tuseevinga. Omukubiriza w'olukiiko lwa Lubaga Division Mbaziira Musa ku Lwabanne annyonnyodde baminisita ekiremesezza emyoga mu Lubaga. Obumu obukola tipusi kubanga ate ebyo bisobola okutwanguyira okusinga biri ebirala so nsaba nti enteekateeka eyo bwe kiba kisobose nga size ku mmeeza yo ejja tukolera nnyo n'okusinga bino ebyokulima. Bikusakiddwa Kyambadde Lawrence ne Amon Kayanja, Crossout TV, Omunnyo. Kyambadde Lawrence awamu ne Amon Kayanja mukulikire eyo ddala. Tugenda ku nsonga ey'okuwamba okwa omumyuka wa Ssenkulu wa Victoria University okwaliwo Sabbiiti gye tufundikidde. Ku nsonga eyo twogeddeko n'omu ku bakugu mu nsonga ez'okubuuza abantu bwe beetaaga okugyamu ekituufu n'abaako n'obumu ku bukodyo bw'ayogedde ate n'akuba ebituli mu bimu ku byagenda mu maaso mu kuwambibwa okwa Dr. Lawrence Muganga. Sabbiiti gye tufundikira ebaddemu ebiwuniikiriza era nga 2 Sebutemba ku lunaku olwokuna agavubuka okuva mu kitongole ekikessi eky'amagye gawambye omumyuka wa Ssenkulu wa Victoria University Dr. Lawrence Muganga. Ensi yawawadde kuba e Masaka basattira lw'Abijambiya era omwogezi w'amagye g'eggwanga Brigadier Flavia Byekwaso yafuddeyo n'ategeeza nti ebitongole ebyo by'okwerinda bye bimulina. Ntudde n'omukugu mu kukola ebikwekweto ku bantu be baagala okumanya ekituufu kye ki atayagadde kwerabisa nga bambega baffe wano n'antegeeza ensonga 3 ezandigobereddwa. Kamera ezikwata ebifa ku kizimbe kino singa aba Chieftains of Military Intelligence babadde bakugu ze bandisoose okugootanya ne zitabawaayo nga bwe zaakoze awo obuggo bw'omumwanyi abakubye ku ntumbwe. Ampadde ensonga ey'okutegeka ensisinkano y'abannabyanjigiriza ng'egendereddwa abo abamatendekero nti basobola okuyita omwo ne bamufuna nga bannyuka oba okumuyita abeeko byayitira mu bayizi baabwe ku mitimbagano. Mubuuzizza kuba kati okukuŋŋaana kutono olwo bannabyanjigiriza bandikuŋŋaanye batya n'ategeeza nti bandifubye obutakola bulumbaganyi ku kifo waakolera. Ku kyagavubuka gano okutuga omusirikale omukyala owa counter terrorism agamba ab'ebyokwerinda baswadde kuba baba basobola okutulugunya owaabwe ate olugwa omuntu wa bulijjo. Mubuuzizza bandikoze batya
n'addamu nti bandikikoze ng'omusirikale ono tatuuka ku mulimu mu budde obwa operation kuba bamanyi amukulira oba bandimulwisizza singa balabye nga ku yunivasite we watuufu wokka. Bwe gutuuse ku nsonga endala antegeezezza nti bandibadde bamufuna nga tannatuuka mu kifo kino okugeza okussaawo akabenje akaziyiza mmotoka ye beefuule abayambako abakoseddwa ne bamutwalira omwo nga tebasse muntu yenna ne bakikola nga yabatomedde. Okukozesa emmotoka z'abantu ba bulijjo agamba tewali webeewalira kye babassaako nti bamuwambye buwambi nti kye kiseera bafune emmotoka ezimanyiddwa nti bw'olaba eyo omanya ya byakwerinda naddala ez'ebitongole nga poliisi n'amagye. Weewaawo ate wano mu bitundu by'e Kapeeka e Mukono abatuuze beerwanyeeko nga bano babadde bagobwa ku ttaka agambibwa okuba nnyiniryo Ssentongo Elisa abeeko ne byalikolerako. Tebakomye okwo bagenze mu maaso ne balumba ssentebe waabwe nga bamulumiriza okuba nti yajja abayitamu ng'abasaba okukkiriza basobole okuba nga bava ku ttaka lino. Ababadde batumiddwa okusenda abatuuze baddusizaawo ebimotoka si kubanga babyokya kubanga babadde bataamye okukira enjuki. Abatuuze ku kyalo Kapeke mu gombola y'e Nama mu disitulikiti y'e Mukono ababadde balaalikibwa okuva ku ttaka nnyiniryo Elisa Ssentongo akolereko ebibye beerwanyeeko ne balemesa abazze okubasenda. Ekimotoka kiweetiye kireeteddwa n'abavubuka bakawuula 30 ababadde n'emiggo okubwaguliza buli eyeesisigiriza balemeseddwa batuuze abeekunze mu bungi nnyini kimotoka n'akiddusa obutakyokya. So nfunye simu ku makya abatuuze b'ekitundu kino eky'e Kapeke nga beekubira enduulu nga baŋŋamba nti greda zizze 3 mu kitundu kuliko n'abasajja abakutte emiggo emiyini nga baagala okusenda ekitundu kino. Era ng'omukulembeze nenjija ku ground kyamazima ngenzo tuukawo nga greda weeziri n'abasajja nga bakutte emiggo. Zizaako eriyo gye mbuuzizaako n'agamba mbw ate okwegula balina okuwaayo $225,000 nendaba nga ebintu bikontradictinga kati nga tusaba bekikwatako bonna basobole okujja okulaba tukola ki. Tulabiddewo ng'olwabajja lw'omukaaga olwaleero greda nze ndabye okuwedda bbiri n'abantu ab'emiggo wazo tukuba emiggo. Oluvannyuma abatuuze batuukidde ewa ssentebe waabwe Godfrey Nkondo abannyonnyole lwaki yeekulubeesa ku mugagga Elisa Ssentongo. Abatuuze bagamba yagenda abayitamu bakkirize Ssentongo byabagamba bo kye bawakanya. Era yalingaganye ngo siye yabaleeta n'alungu bajja ne bamusinkana basindikira defense batambula n'abasala akakiiko konna kaggwera mu bibanja otambula mu bibanja by'abantu byanoonyereza. Poliisi etuuse mu kifo kino era anoonyereza ku buzzi bw'emisango. Ayogeddeko eri abatuuze ku kukuuma emirembe nga bwe balinda olukiiko olw'enkya olusuubirwa okubaamu minisita ow'ebyettaka Judith Nabakooba. Ngenda kubasaba nti tugumiikirize because nawulidde nti minisita ajja kubeerawo owa lands enkya wano saa 8 so tugumiikirize paka enkya saa 8 tunagendera ku ekyo ekya enkya mubeere bulungi. Abatuuze bagamba nti batemezza dda ku poliisi n'esooka okulaaza agavubuka gabeeko kye gabakola tebaba kwerwanako. Kati saawa zino saawa 6 poliisi lwetuuka abasajja nga 200 ababadde bazinze ekyalo wano n'emiggo embuukuuli muwulidde ne batusalako tubabuuza olukusa luvudde wanga tetulaba bukuumi bwonna ani abasindise nga nabo batamaaso abatulakita bo ne bawulira mangu ne bekyusiza tulakita zaabwe ne bagenda. Ssentebe Godfrey Nkondo yewozezzaako ng'abatuuze bwe beerumbira omugagga Ssentongo mbu bateese naye era talina ndagaano yonna gye yateekako mukono. Era ffe abeero singa ow'ekibanja yaleeta endagaano nti tukkiriziganyizza owuliriza mutusayiningireko owuliriza sebo ngaffe kyetwakola nze siina muntu n'omu aveeyo omuntu omakyagamba nti chairman yanno newange nzije nkola endagaano n'abasajja. Ssentongo azze yeewerera okumenya n'okusenda ebintu by'abatuuze mu nkiiko ze bazze beetabamu ng'agamba nti beefudde yabasasula. Batuuze banange kye mbasaba ku kyalo kuno si kyavaako kubanga ninako ebyange bye nafunye kuba bambi ng'agendera mu nkwawa z'abantu sebe ewuwo nja kutwalawo. Bya Erikiiga, Soroti TV, Omunnyo.
nkayana za kutaka bwe tuvaayo eyo tugenda kubanga ate emukono bitundu by'ekigombyawo waliwo omwami ategerekesenga Gerald Mukisa ono yafunyemuko okusoowagana ne mukyala we eyategerekesenga Kisaache Fiona bw'atyo n'asalawo enju n'agikumako omuliro ebintu byonna ne bisirikira omwo. Abamu ku batuuze bagamba nti Fiona Kisaache yatandika okulaba ng'empisa za Gerald Mukisa zikyuse n'asalawo agende mu maaso n'obulamu wabula kyandibanga kye kyaviiriddeko omusajja mukulu ono okwokya enju. Omuvubuka Gerald Mukisa obusungu bumulinnye nayo kye ebintu bya muganzi we Kisaache Fiona abadde yakamala obusawo bwe yamutegeezezza nti yafunye omulimu agenda kusenguka. Bano babeera mukono mu Kigombya era Mukisa yajjula obusungu akola gwa kuzimba mayumba gye yavudde ng'abunyebunye omusenyusenyu n'ayokya omuzigo ebintu byonna ne bisirika ng'amayumba go ge gaawonye okulugenderamu. Kisaache agamba Mukisa yamufuna ali mu ssomero era ne beesuubiza ensi n'eggulu wabula waayitawo emyezi ena n'atta ku bigere bwe yalaba amayisa g'omwagalwa we kwe kudduka ekiwala gy'abadde akolera era n'ebintu gy'abyokedde. Ekisi wange najja twali twakyankalalamu ddemere gy'emyezi ena naye nga ajja nnondoola wajje nadda kati nabadde nkyebase waliwo omulwadde yankubidde ng'olubuto lumuluma namugamba nedda sigenda sobola kola kikujja ntya musawo lwezigenda mutaani nagamba musawo nfa okugenda n'empita omukyala waawa namperekerako ne tugenda. Agure Kalibala nannyini mayumba agamba nti abamu ku bapangisa be bamutegeezezza ng'omuliro bwe gukutte ewa musawo Kisaache n'atya okutambula ekiro. Bankubidde nzizeemu ne mbabuuza mutaasizzaako ne banga muliro tukoze eki tuguzikizza olwa kafyu eri mu kitundu saa 7 ogwo ntidde okukola ki ekujja naye nina bwe nkubidde essimu ne ŋŋamba kale era wezibuuze saa 11 ne nfuluma ne nkola ki ngenza okujja okutuukawo mazima ng'omukazi teyasigazza kantu ki. Ekitaasiza Kisaache kwe kubanga yasuze ku mulimu naye buli kake akabaddemu evvubuka likakumyeko omuliro nga ligamba nti okulemererwa Kisaache wakiri lyonoona. Nasigadde bwenti ngawendi sirina ntandikwa yonna sirina kyentandikirako alina obuyambi yenna saba buyambi. Kalibala agamba nti ab'ebyokwerinda balagayizaamu abakyamu ne bakola ebivve era abatuuze be beekozeemu omulimu evvubuka Mukisa ne balikwata ne balitulisa emimwa. Waawogama omuntu ayingira essaawa 2 enju kitegeeza ebweru tulekeddeyo bo be balina okukola ki okukuumayo naye n'omumenyi w'amateeka yakwatibbwa bantu. Ssentebe w'ekyalo Kiwala Daniel Bisasa obuzibu bwonna abutadde ku bannannyini mayumba abatatwala be basenzezza kuba banjulira. Baleeta abantu ku mayumba ne batabajja baleeta mu ofiisi kubamanya. Ffe tetulina we tutandikira kati wulira omukyala byannyonnyola agamba nti omusajja wabadde mukwano gwe. Insidenti ezo zonna zandigenza okuva nga ffe tukitangidde. Mukisa gwe tusanze ku poliisi e Nama yeganye ebyokwokya ennyumba n'ategeeza ye nga ne Kisaache omukono bwe gubasaza mu kabu enswa nnene era Kisa nga bw'amuyita ye yabadde amukubidde essimu basisinkane ku Kimera. So ebyokwokya ennyumba bimanyiiko? Sirina kye nkimanyiiko. Ono omuyita oti? Girlfriend wange. Bya Erikiga, Salt TV, Omunnyo. Webale nnyo kubanga okyali ku Salt TV Omunnyo live gugenda maaso kino ky'ekitundu ekyokubiri. Ekitundu kino ekyokubiri katukiggulewo nate n'okusaba okubadde ku ttaka ettukuvu erya Canaan Land. Omusumba Lozias Bujingo ayongedde okusabira emirembe mu ggwanga lyattu ssaako n'okwegayirira Katonda ku kirwadde ekya COVID-19 kisobole okuba nga kimalibwawo wabula bw'atyo akuutidde abazadde okulekeraawo okugulira naddala abaana baabwe bayibuli ez'ekitundu. Mu kwogera bino akiikidde ensi ngo bannaffe aba Bible Society okugenda mu maaso n'okubanga batunda Bible ze bamanyi nti ennyiriri ezimu teziriimu. Omusumba Alozias Bujingo owa House of Prayer Ministries International asinzidde mu kusaba ku Canaan Land n'alaga obwennyamivu eri ekitongole kya Uganda Bible Society olwa Bayibuli ez'ebitundu ezitundibwa.
akakiiko ka Bible Society mu Uganda bonna abatuddeko bali ku ddala lya dokita mu theology bavunula Bible zino zijja mu Lusungu ne bazisa mu Luganda ne baleeta ezitawera ne balukutera mu Lusoga nga tewera ne balukuwa mu Lunyankole nga tewera ne balukuwa mu nnimi endala zonna nga tewera Bugingo n'ayogera ne bagamba nti yasoma kino kyangu nnyo ebigambo bya Yesu oba otolako byaki. Omusumba Bugingo agamba nti kino kitta erinnya lya Katonda kuba ebigambo ebimu ebizaamu essuubi abantu tebabifuna byaggyibwamu dda ate ekitongole kino ne kitabaako kye kikola. Kati buli lwoba ng'olina maapu ng'eriko ekibulako naye nga gwe tomanyi tolituuka gy'olaga. Waliwo eyangolokookerako yeeyitawa Uganda Bible Readers Network, a bunch of fools. Musoma Bayibuli ki? Ebigambo biweddemu nene mwefuula balina network bwesoma Bayibuli. Ebigambo biggwamu. Ebigambo ebiggwamu bwe bulamu. Ate temuli yeekwasa. Mwasoma nnyo naye temwetegereza. Akuutidde abakkiriza okugula Bayibuli ezijjudde bave kuza ebitundu n'akubiriza n'abazadde abatwala abaana babawe Bayibuli ezijjudde. Bwe mutuuzanga enkiiko za Bible Society mutegere nti kati abantu bamanyi nti musatuleetinga Bayibuli ezitajjudde. Kyova olaba ka so-called Good News akasinga okubanga kafu temukyalina gwe muyinza kaguza. Amasomero ge mwawa amateeka kabere kompaluzale abaana bennyini bakagaanira abasomesa babuuza abasomesa, how can you teach us in the text that is not full? Mu kusaba kuno abakkiriza abakuutidde okunyweza essaala kuba kye ky'okulwanyisa ekiwangula buli kimu. Nga bw'olina obudde obutunda obutassa mukono ne weetana n'okwetena nti mutunda okamana bw'otyo obeera n'obudde obusaba obutassa mukono. Akubiriza abakkiriza okubeera abayiiya n'okwagala emirimu gyabwe era n'okugikola n'omutima gumu kuba buli mulimu gwonna guba gwa Katonda. Oba olina emirimu gyo gy'okola mu katale ne bw'oba owaata mu katale twafuna abantu abali creative abawaata n'abasalaasala greens buli kimu kati osobola okuva mu katale nga bakikoledde. Ekyo Katonda yakibabikkulira era bakikolera Mukama. N'olwekyo omuntu bw'akuwa enkota n'agamba giwaate tobbako. Omuntu bw'akuwa nakati n'agamba musaleesale tobbako. Omuntu bw'akuwa olugoye lwe n'agamba lutunge bw'ojjako olumutuuka n'olusigaddewo olutamutuuka lumuwe yalukugabire. Okukola obulungi omulimu gwa Katonda bwesigwa. Omusumba Bugingo Munnabuddu mu kusaba kuno ayongedde okusabira emirembe mu ggwanga n'okukoowola Katonda amalewo ekirwadde kya COVID-19 abantu badde mu makanisa n'amasomero nga bwe kyali. Nansala waffe amasomero gaffe era be basomesa baffe wabeerewo Mukama okuzuukira. Bibadde ku ttaka ettukuvu ery'e Kanani erisangibwa e Makerere Kikoni ku kkanisa eya House of Prayer Ministries International. Byatumwebaza Godfrey, Soroti TV, Omunnyo. Kulikayo nnyo tumwebaze Godfrey. Ate ab'ekitongole kya poliisi ekinoonyereza ku buzzi bw'emisango bayingidde mu nsonga y'abayizi ku ssettendekero ery'ekyambogo okwemulugunyanga ku bubonero obubula. Bagenze okwenyigira mu nsonga eno nga ye omwogezi w'ettendekero lino ategeezezza nga bwe baleeta enkola empya ng'abayizi gye batannaba kutegeera bulungi. Ab'ekitongole kya poliisi ekinoonyereza ku buzzi bw'emisango bayingidde mu nsonga z'abayizi ba Kyambogo University abeemulugunya ku bubonero obubula nga kino kidiridde eggulire ly'etwakolaga mu Omunnyo Life ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwa Augustine. Wagonjebwawo enkola ya IMS wabula yakyusibwa ne bagezza ku ya SCIMS gye beemulugunyako nti obubonero n'amasomo bye bakola ebibuza ate terina bwekweka bibakwatako egabula bigabule. Access their payments or data, they cannot access their marks. Imagine someone wants to get a job because we are no longer studying. I want to get my testimonial, but because the system is no longer in progress,
we cannot access our marks. Ingiza students number yabwe bakugamba invalid students username. Kati n'abayizi abayawano tebajja accessing. Omwogezi wa Kyambogo University Lauben Tulino Mujunyi bakaleeta nkola eno esatisa abayizi agamba bakyusa lwakwemulugunya okwaliwo okwali kusukkiridde. Kati kye twakoze ebintu byaffe data yaffe ne tugijja ku system erenkadde ne tubireeta ku eno empya. Kati abaana abagamba nti basanze obuzibu ojja accessinga naye bweri ekola. Charles Twine omwogezi w'ekitongole ky'abambega ku poliisi abatuula ekibuli agamba tebasobola kutuula butuuzi ng'okwemulugunya ku ssettendekero wa gavumenti ekyambogo ku bubonero obubula kweyongera. Omusango gwalopebwa eky'omukisa omulungi ku lw'okuba tuzze nga tutraininga abakugu competencies mu Uganda Police. Era ttiimu yaffe okuva mu Forest Services Directorate ne cyber units zagenda ne accessinga servers ne zitandika okuziimaginga amawulire amalungi nti data yonna kyenkana yonna enaatera okuvaayo naye nga ng'eriwo already tewali nsonga lwaki omuntu aba tagraduating. Twina agamba abayizi batuufu okwanja ensonga eno kubanga waliwo obutakwatagana n'abakwasibwa eddimu ly'okuzimba enkola empya. Kyenjagala kubakakasa yes embeera eyo yaliwo naye nga waliwo obumulumulu conflict wakati wa university n'abo bennyini abakola system kati nga buli omu aclaiminga nti ye struggle for ownership. Twina asabye amatendekero gonna okubeera n'obwannannyini naddala ku bikwatagana ne IT oba eby'ekikugu. Baginyweze ate baginyweze ddala nti n'omuntu wawabweru aleke okugiyingirira kubanga yinza okuteekako embeera ereeta akasasama. Naye poliisi yaffe ennungi alisi ye yataddeyo embeera nga results zijja kulabika ate weziri abaana bagraduatinge. Faizo Nkugwa akiikirira Kyambogo University ku lukiiko lwa KCCA alaze essanyu lwa CID okuyingira mu nsonga z'abayizi. Twawulidde essanyu oluvannyuma lw'okuwulira CID yayingidde mu nsonga era egezaako ginoonyereza. Agamu ku galiwo tuli basanyufu mu mitima mu ngeri emu oba endala nti kye tubadde twogerako oba kye twayogera nabo bakizudde kituufu. Bikusakidwa olwagabdya Crosso TV Omunnyo. Waliwo abatuuze mu bitundu by'endejje ababadde basena amazzi gwe bakozesa okuva mu bidiba ebikubwamu amatoffaali. Bano bazenga balajjanira gavumenti n'omuzira kisa yonna abakwasizeeko ku nsonga y'amazzi amayonjo. Wabula we twogerera bafunye akamwenyumwenyu ku matama oluvannyuma lwa Mwami Siraj Ahmed okugenda mu maaso n'okubasakira nayikondo. Abatuuze ku kyalo Namaliga East mu Ndejje Town Council balajjana olw'ebbula ly'amazzi amayonjo. Tone Najwenge yakulembeddemu banene bategeeza ng'embeera gye balimu bw'eryenzibu nnyo ng'amazzi bagaddukira mu bidiba by'abakuba amataffaali. Bw'ogateeka mu seppiki ogenda ogajjamu nga galeese luggolodi kungulu oba lusiriva olutalavu. Kati oba tolina kyakkola abasinga babuzaabuza baba bagenda kufumba taga gatunuulira. Afumba n'abulizabuliza mu bikolokomba n'ateekako n'agakasitemere eri waggulu. Naye ekigambo ky'amazzi wano mu Kitoolo ekigambo ky'amazzi kituyisa bubi akati nga ffe abakazi abakadde tetuli mu maanyi gagenda mu kirombe genda ganoonya naye tudaagira wano ate oli bw'aleeta nti kakuguze ekidomola kigamba siringi 3 tozirina. Bannanga amazzi gatuyisiza ddala bubi tusena eri mu bidiba eri mu kirombe luusi twagala okoza ku ngoye tegammuka sabbuuni tumala kugula magiki ne gammuka kati bwe tutyo bwe tuli amazzi eno okusaidi yaffe si malungi. Oluzzi lwe bakimako oba olutuukako wennyamira olw'embeera gye lulimu era abamu gye booleza engoye ate ne bayiwa amazzi ga sabbuuni mu luzzi. Babasakidde nayikondo era Siraj Ahmed Kato akuliddemu enteekateeka eno alambisibwa ati ekigendererwa kyabwe. Ate abasinga obungi naddala ebiseera bya COVID ssente tebalina. Bantu batono nnyo abasobola okwafoodinga amazzi gano gateeka mu maka gaabwe. Paka lwenzizze n'ensalawo n'enkwatagana n'ekitongole ekimu ku bitongole ebyo ekyampadde nayikondo eno. Abatuuze beebazizza Kato okubasakira ne basaba okubongera ne mu bitundu ebirala. Essanyu lye tufunyeemu tikuwabba we tuli wali kumpi negaba nga kutapu gagenze ngeri ku tanka tekuli masannyalaze wali ku kikubbwa tuba tusobola okufuna. Tusanyuse nnyo
okubeera ne kansala afaayo. Betty Namugera amyuka meeya wa Bombo Town Council agumizza abatuuze nti ku kyamazzi bagenda kufuba nnyo okulabika nga ekizibu kino bakitereeza. Naye twafunye ebbowa ate ekituufu kiri nti eno si yeesoose ate si yeesembyeyo era nga tulina emikwano ng'eno we yaleeteddwa. Bikusakiddwa Wandulu Bone, Crosso TV, Omunnyo. Katuwumulemu n'emboozi eyo evudde ewa Wandulu Bone. Nkyali musanyufu okuwulira nti okyali nange katweyongereyo n'Omunnyo live era nga tugenda kubanga tutandikira mu district y'e Mukono ku kyalo Nama. Amawulire agavaayo galaga nti abatemu ab'ebijambiya kaakati amannya gaabo be baluubirira okutemula bagawandika ku bucupa bwa soda era ne babusuula mu maduuka ag'enjawulo. Kigenyi Charles, omuwandiisi w'olukiiko lw'ekyalo, agamba nti amaze okuyita mu batuuze n'abategeeza okuba bulindaala. Mu ggombola y'e Nama mu disitulikiti y'e Mukono, abatemu ab'ebijambiya batuuseyo n'obukodyo bwa kuwandiika amannya gaabo be banaatera okujja okutta ku bucupa obwa soda ne babusuula mu maduuka. Eyaleese soda agenda basaawako emitwe alimu obutwa. Soda alimu obutwa. Bwe muba mwagala soda ayenda kubagulira naye mujja ffa. Oba eb'ebijambiya be batuuse n'ewaffe. Ekiwala gye basookedde abamu ne babasuulira ebibaluwa ebiwandiikiddwako be banatta, abalala ne babagulira soda ne bamusaako amannya nti banyweko akasembayo. Jeremiya Guliko Ntege bamuwadde essaawa mbale bamusaleesale okusinziira ku mukyala wa Ntege gwe tusanze mu ntiisa mu maka gaabwe. Nemugamba n'agijjawo agenda okugirawo ati n'asanga muki olupapula nga luliko ebiwandiiko. Bigamba bitya? Ebigambo bibadde bigamba bitya? Bigamba balamusiza nnyabo ne ssebo naye tetujja mu bulungi. Kasumba Erizimansi, ssentebe w'abavubuka ba NRM, bamusuulidde kakatoni ka soda ne Wakadu Christopher Kwabule. Ono Novida bamuwadde omukulu gwe bayita Diiki Christopher Nkwabule agira anywako, ndowoozanga nawe we bateekateeka ekiddako. Ono Fanta ne bamuwa Kasumba Erizimansi naye agira anywako kubanga kino kyaddiridde bano babawadde soda omutuuze omu ne bamuwa ebibaluwa. Kitegeeza omuntu akola kino akugamba ogira onywako ng'omugenyi naffe tujje. Nensanga katoni ya soda ya Fanta ewange waka madde nakagulawo wenti nsanze ku mulyango nga bagitadde awo. Ate ngenza okuyita wanene wasenga wange nawo nensangawo kasoda ka Novida nga nako bakasuddewo. Ngenza okuwulira nga ne waneiba wange wali emmanga nga basuddewo ekibaluwa. Kigenyi Charles, omuwandiisi w'olukiiko lw'ekyalo, agamba nti ensonga eno bakugyongerayo ne bakunga bannaabwe babe beegendereza kuba balaalise okubalumba. Nga musawo bamulimbye babadde bumalirivu bwa kumutta nabino si bye bisoose kubanga omukyala yennyini gwe basudde eggulo bakwatirawo okunoonya ebyomu labenya tegeeza kigenderera nti ogironywako naye era tukyakomawo kukitwala naye nga obunafu bwonna nga emuteeka ku gavumenti tukubwa emiggo ku ssaawa 2 tuyingira mu mayumba abo bavaawa. Wabula abatuuze bagamba nti ababatiisatiisa be bavubuka ku byalo kuba be bamanyi buli muntu tebava lugendo. Obuzibu buba ku kitundu okwo nnyini
tubakoze tegera akola buzibu ali kuno mwennyini. Otherwise otunakaabira security nga poliisi okuba waggulu poliisi ogiyita ne mala ssaawa 2 nga takoze etya nga tetuuse ku kitundu. So ffe ng'abantu ffe abateekeddwa okwekola mu security etandikirwako ku kitundu tujja embeera eno tujja gizigiza era kati nga batuwadde warning esoose nze ndowooza teri muntu ateekeddwa kusula mu nnyumba n'abulizaako. Bya Erikiga, Soroti TV, Omunnyo.